tubeerewo kuba abamu balinga bandaba mbaddeko nyimba mbaddeko mu katemba mbaddeko wa nenga abantu bamanyi but namusanga ningamba wayi manyi ngaffe ekikola kyaffe naffe twejjeyo tukwatagane twejjeyo tulage nti abantu naffe tukola ki tusobola okukwatagana ne tubeera ffenna ngaffe but after ate ekyansiza okunyiriza ffe ne tusirika balo yagenda ne tusirika ne tugamba waaye kagende akola ebibye byayagala alivinga life ye kasita tulina kye tugezezzaako nga bw'ajagala tugezezzaako naye kyasinze kugira kundisappointing ate abantu nga balaba ate nti nze mubi nga tebamanyi kikigenda maaso. Ebbanga lyonna lye mwabeera ne Rashida teyakunyagako nti kati ku lubuto si lulwo yalinganga akugamba bugambe olubuto lulwo era ng'olukwatako ng'owulira omwana wo tatatuusu ng'akwita tatatuusu naye bannaye Shida lwaki wakola ebintu ebyo muli eri olowooza nti Shida alabika yajja n'olubuto kubanga kyemmanyi nera nze bwe twabalabalamu ebbanga twabeerawo netugamba galugize mangu ki galugize mangu ki nogamba oba olw'ekikula kye tugamba kyekyo muli eri olowooza lwamala bbanga nga bbanga ki myezi nga 6 we yalukugambira te n'azaala azenkitya okuŋŋamba nti naagenda mu ddwaliro okuzaala like okubeera nalwo ebbanga abalamu nga ziringa bbanga ki gwe lyomanye ettuufu kuba kyemmanyi twatadde twakaweza myezi ndowooza eya ku 6 ku 7 myezi awo batukwataganya nakugamba nti ali lubuto ate n'amala n'akugamba nti azadde ebbanga lye wamala naye wamulabakokko ng'alinamuko obuntuntu bwakola obulaga ng'omukazi omwezi oba omukazi ng'alinganga omukazi omuyayeyaye no sijja kikweka mbeera ziize nga ye bambiyite batya wabaawo nti nno omuntu nga silent naye nga babano silent ban oba bwenkiyita oyinayo ko akantu konna akakuleetera okulowooza nti muyaye ali silent wakwata simu wamulabanga obuntu bwe yakola nga yeekweka nalinga neera sibinonooza for sure nze ne bawaawo ekiba you fully trusted her yeah. kati ko bw'obeera n'omukazi teri ebyo byakufuuli trusting people okubeera CID mu relationship otegeere waawo ogwanga obudde tebunabeera leeti laba wenna wookoze okimanyi nti naakoze wamma si wati si bwe yali yamanyira akamera akafumbe saati engolole ebyokulya by'ekiro bijjira mbudde wakati komutegeera alabye ne kavidiyo ka Shida n'agenda eri n'asooka akalwamu kamaziga n'amala n'akomawo. I'm so sorry. Banaye heartbreak eruma. Were you heartbroken? Wamenyeko omutima yakumenya omutima. I was disappointed. I'm so sorry Kati. I was disappointed. Kuba omuntu beera naye nga olinakyo oba nti kijja bawagwa kenfunye ono munnanga ntegeera tukola kubaako tugenda kubaako kye twekolera. She let you down. Ndaba nti business eme kuba affected nga bo bakyali branded nga tugenda ne tukola ningamba gundi toyina ngoye weetaaga engoye sente zo tugenda kujja naye ono abadde ali ready okukola nga tali mulaavu ono baali badde ba pretending akatinyi ebyo bisoboka bangi ababikola kati ko bisoboka
ayogerera wano nti bisoboka tubadde eri ku motoka nangamba so like twageza ku kisika naye nekituuka nekikaluba kati Rashida mukunywa eddagala ogwasookera ddala nze yamutwala mu ddwaliro nze ne mumutwala mu ddwaliro ne tutuuka ne yayina nkofiira ku mutwe yayina yiyo yayina topiya yayina yiyo yennyini edisooko eyiyo ne masiki kati abantu nze saalina kati we bandabanga ne baabuka luvannyuma nga tuvaayo ne bagamba oyo Sonko yabeera ne bagundi we batyo kati ne nfunayo n'omusawo gwe nafunayo eyo nga mukwano gwaffe nga ajja neene waka natukyalirako naddayo waatyo kati olunaku lwa sikaani bwe lwatuuka n'ennaku ezaddako Rashida mudwaliro tendekagenda nga yekka nga n'oluusi tava eno alina wala gye yavanga n'alyoka agenda mu ddwaliro ne bamukolako ne bakasa ennaku z'omwezi alina okubeera nga azaala era ne batukasa nti agenda kubeera operated era ne batugamba notugamba nti Rashida omwana gwagenda okuzaala bamusuubira okuba nga muwanvu naye tajjasobola kusindika balina mulongoosa n'ennaku z'omwezi baziteekawo nti 21 Desemba ne tulinda kati saawa y'okuzaala yonna ono teyalabikako tetwalabikayo nange saalabikayo ekituufu embeera zo zaali zikyuse ez'omuntu tekiranga wabawo okwekubagiza okuyitiridde n'ebibunga biringanga ebikolima mukosamuhawo kati ate Sonko nze tankubira simu simetakola bwaterera alina gwe yayogerako ko naye ng'akyavuddewo awaka olwo we yavaawo yabagamba agenze wa maama we nsooka yatugamba nga wa maama oluvannyuma ne tumanya waali nga like naye nga like omuntu olina omumuleka aba muntu mukulu wa musajja mulala omuntu olina okumuleka gwali naye era yitaata w'omwana muwanvu abasawo we baatugamba nze omwana simulaba nkoko maaso ku maaso naye omulaba mu bifaananyi alaga nti omwana alabika ali somehow muli mutya bassebo ne bannyabo amanya n'eddoboozi nze Dr. Katiko nga gwe mumanyi naye leero ndabiseeko ndowooza nkoze kano ka vidiyo ng'ekindeese abasinga mu nvuma mumpaayiriza kale munteekako ebintu bye sitalinaako nti nno ssuubi naye ekisinga okunvumya nti Rashida nti namusuulawo abasinga mwamulaba Rashida ne mumbuuza lwaki saabeera mu ddwaliro lwaki saagendangayo Rashida oyo akola bu vidiyo ng'alaga nze namusuulawo Rashida oyo yagenda tandika kugenda mu ddwaliro okunywa eddagala lye lyali lisembayo ndowooza 2 weeks oba mwezi gumu nga gubulayo okuzaala naŋŋamba omwana si wange kitegeera n'agenda mu ddwaliro n'amala n'agenda gwagamba nti ye taata w'omwana we kyovola saalabikako mu ddwaliro sirabangako na mwana nange kennyini naye nze yandekaawo gye mutera okundaba gye mwatulabiranga we twatandikira laavu yaffe naye nabiraba Sonko n'agamba omanyi bireke tobyogera mu bantu naye nvuddeyo nga kinyize nvuddeyo nga kinyize Sonko n'agamba atubireke Rashida mwamanyira kunze tukoze laavu yaffe twagitandika ne mutumanya ne mutegeera just lwakuba nti Rashida alina responsibility alina Mahadi alina n'oyo omuto gw'alina alina ne maama we gw'alabirira naye lwakuba nti twasirika ne tugamba owaayo mukazi alina obuvunaanyizibwa alina balina olabirira naye ate nze nga nze kinkosa ate kuvaayo ne mugamba nze mulekeredde ng'ate namubeererawo ng'alina Mahadi n'olubuto ng'ali nalwo ne mutuwa obuyambi alina chali wange bamuyita Tuli alina sister we gyali eyo yali abeera aweereza Rashida buli mwezi sente okitegeera naye nze kinnuma nga yazimuwa nti lwakuba nze naye singa okunnuma nze mbeeraawo twabeerangawo awo ewaka nze sivangawo neera wenshutingira wembeera ne mba nkoze live wenkyali naye ye n'atambula n'agenda eyo mu kyalo tewali yamugobawo ewakaawo we twalinga tubeera esalirawo n'agenda so abanvuma bannaaye please nze twalinga tukola sente ffenna mu laavu yaffe nga tukola sente naye ye ate ateekayo side ye bannaaye kankome naawo
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media. Nze Hadija Kigozi ndine Dr. Katiko lunaku olwaleero. Eno famire yange ndudde okuva emabega nga ntambula nabo mpaka kati. Naye ebyaguddewo ku social media twagala okuwulira ku saidi ya Dr. Katiko kuba kati yaliwo. Enseze mukuba nga bagamba yasudde omuwala gwe yazaddemu omwana. Dr. Katiko alina brand era kimukakatako okuvaayo ne yeewozaako n'abaako byayogera eri abantu. Njagala okubeebaza bannange nti mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Mpozi kyenyinza okubajjukiza nti bannaffe Bannakyuti Hub be bateekamu omusaayi kulaba nti kyetambulira ddala. Bano balina amajaani gasala kuyiti bakugamba nti banoonyeeko ku nnamba yaabwe y'essimu gy'olabaawo wammanga. Bano ebintu byensi tewaliwo kyalubeerera. Essaawa yonna omuntu akyuka ate omuntu alina eddembe waaba akyuse okutambula neyeeyongerayo. Siraba ku lwaki tubeera tusalira ani omusango oba ani. However, twagala okutegeera olunaku olwaleero oli otya? Oli bulungi? Ng'okoze? Beera ya dunia. Tokaaba. Oyinza okukaaba buuza kuba tulaba ku HK Media. Mujje baleko bassebo ne banyabo. How are you? Muli mutya? Manya n'eddoboozi nze Dr. Katiko. Mumanyi. Dr. oli otya? Ndi somehow. Oli somehow. Yeah. Manyi nti obeereddewo shida, omiiriddewo omubiri ne mutabani we Mahadi. Naye kati ebigenda maaso ku mutimbagano twabiwulidde. Twalabye Rashida amaze okuzaala omwana n'abako gye yagezeeyo mu katanda gy'abeera. Abantu bakubuuza bulayivu, Rashida aliwa? Rashida yalagawa? Kwegamba ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Ate ffe ansa tugisuubiramu ggwe. Awo olwatuuka? Rashida n'okugenda tino yagenda ne Rashid ng'abulayo ebbanga kuzaala. Kiyinza obbagamba. Ki ekyamutwala? Nga wabulayo ye nga ye yagamba nti mumanyi nze ŋŋenze neera olubuto temulinaako obuvunaanyizibwa temulimanyi. Yakugamba nti olubuto si lulwo? Yes. Temulinaako obuvunaanyizibwa nze ŋŋenze kuba nvunaanyizibwako nze ŋŋenze mbatadde. Kati ng'agenda yali agenda mutwalira awo. Mumaze ebbanga ki ne Rashida bukyanga musinkana? Tuli myezi kuba kimanyi mu mwaka tegunabaweera. Yeah. Muli myezi. Kati gwe muli olowooza olubuto lulwo oba si lulwo? So nze neera kyembelieving we twasinkanira. No, just ye nga ye yakinteekamu nagamba nti olubuto luki lwange. She made you believe nti olubuto lulwo. So nange kenyini neteekayo mu negamba okitegeera. So after meanwhile gawabulayo ndowooza omwezi tegwawera ng'agenda mu ddwaliro. Natugamba mumanyi neera nagamba ne manager waliwo ne lwe yamuwerekerako ng'agenda afuna eddagala. Manager Sonko n'amuwerekerako n'agenda naye. Olwatuuka n'amugamba manager kuba nze nali still oba nga namukushootinga naye beni mukushootinga. N'agamba Sonko manyi batadde mundeke nze ngenda kuba nvunaanyizibwako. Teyagambako nti oba Dr. nsonyiwa ndi sorry najja n'olubuto oba kiki politely? Yagamba bugambi mundeke nze ngende muti? Ngenda kubavunaanyizibwa ku lubuto wa bba wange nze ŋŋenze mundeke. So batekyasinga okunnuma abantu. Kale nga bw'ogamba nti omuntu noga namusanga tetugamba owaaye tukole ki tustruggling tubeerewo kuba abamu balinga bandaba mbaddeko nyimba mbaddeko mu katemba mbaddeko wa naye nga abantu bamanyi but namusanga nengamba owaaye manyi ngaffe ekikola kyaffe naffe twejjeyo tukwatagane twejjeyo
tulage nti abantu naffe tukola ki tusobola okukwatagana ne tubeera ffenna nga ffe nga ffe batafuta ate ekyansiza okunyiza ffe ne tusirika balo yagenda ne tusirika ne tugamba owaaye kagende akola ebibi ebyayagala alivinga life ye kasita tulina kye tugezezzaako nga bw'ajagala tugezezzaako naye kyasinze kujjira kundisappointinga ate abantu nga balaba ate nti nze mubi nga tebamanyi kikigenda maaso. Ebbanga lyonna lye mwabeera ne Rashida teyakunyagako nti kati ku lubuto si lulwo yalinganga akugamba bugambe olubuto lulwo era ng'olukwatako ng'owulira omwana wo tata tuusu ng'akwita tata tuusu naye bannaye Shida lwaki wakola ebintu ebyo muli eri olowooza nti Shida alabika yajja n'olubuto kubanga kyemmanyi nera nze bwe twabalabalamu ebbanga twabeerawo netugamba nga lugize mangu ki nga lugize mangu ki nogamba oba olw'ekikula kye olwakikula kye tugamba kyekyo muli eri olowooza lwamala bbanga nga bbanga ki myezi nga 6 we yalukugambira ate n'azaala azenkitya okuŋŋamba nti naagenda mu ddwaliro okuzaala like okubeera nalwo ebbanga abalamu nga ziringa bbanga ki gwe lyomanye ettuufu kuba kyemmanyi twabadde twakaweza myezi ndowooza eya ku 6 ku 7 myezi awo batukwataganya nakugamba nti ali lubuto ate n'amala n'akugamba nti azadde ebbanga lye wamala naye wamulabakokko ng'alinamukko obuntuntu bwakola obulaga ng'omukazi omwenzi oba omukazi ng'alinganga omukazi omuyaayeyaye no sijja kikweka mbeera nziize nga ye bambiyite batya wabaawo nti nno omuntu nga silent naye nga babano silent bano oba bwenkiyita basilenti bayaaye naye ng'omuntu nga yeeyisaako naye ng'omulaba ng'ali nnyoka naye nga si mwangu nga ye alina ekikye kiye nga ye kye kyalina muli mu mutima gwe omuntu tosobola mulowoozesa nogamba nti ntono muki mukambe oba muyaaye oba muki naye yali omuyaaye ali silenti oyinayoko akantu konna akakuleetera okulowooza nti muyaaye ali silenti wakwata simu wamulabanga obuntu bwe yakola nga yeekweka nalinga neera sibinonooza nga tofaayo nze ne babaawo ekiba you fully trusted her. Yeah. That's kati it. ko bwobeera n'omukazi teri ebyo byaku fully trusting people. You know kubeera CID mu relationship otegere waawo ogwanga obudde tebunabeera leeti laba wenna w'okoze. Okimanyi nti naakoze wamma si wati si bwe yali yamanyira akamera akafumbe saati engolole ebyokulya by'ekiro bijjira mbudde wakati komutegeera alabye ne kavidiyo ka Shida n'agenda eri n'asooka akalwamu kamaziga n'amala n'akomawo. I'm so sorry. Bana ye heartbreak eruma. Were you heartbroken? Wamenyeko omutima yakumenya omutima. I was disappointed. I'm so sorry kati. I was disappointed. Don't cry. Kuba omuntu beera naye nga olinakyo oba nti kijja bawagwa kenfunye ono munnange antegeera tukola ja kubaako kyetugenda tugenda kubaako kyetwekolera. She let you down. That's it. So do you guys still talk? Mukyayogera umubuuzaako why did you do this? For now.
sijja kulimba yansa ekyo tuyagala muwuliza si tusaagala no engayo omuntu shimuddo kuba kati tosobola kaka muntu nti kino ne kino. How old is she? Aina emyaka emeka Shida? Awezeze emyaka 2. Yeah, 20. Alimu 20. Tugenda kumisinga couple ya mu social media. I hope you guys get back together ne mutegeera nti business is business. Fe tubagala muli babiri. Fe we tubagala era tugenda kukola kyonna ekisoboka. Tukubire mama Fina. Tukubire abasawo bonna ab'ekinnansi mu ggwanga. Tulabe nti muddawo. No. Muntu tomuforcinga. Bino si byakkaka. Bino biteekeddwa. Tetulina gwe tugenda kakwa ateekeddwa. Kyokka bannange brand yammwe agyonoonyeemukko Shida bambi yonna gy'oli. Tubuulire ki ekyatuukawo. Omanyi abakyala bano ayinza okuva waka nga buswavu. Nga badde akwagala naye ng'awulira obuswavu ku mutima okitegeera. Agamba kati namugamba olubuto lulwe. Kati ate mugambe nti lwagundi. Ate nga waliwo n'omulala alukayanira. Kwegamba n'awulira muli eri obuswavu. Ensonyi n'azifuula obusungu n'agamba omanyi kanzire mu kyalo naye nga si kye yali etaaze. Okitegeera. So this is a very sensitive matter. I think ndoza gwe ne manager wo mwetaaga okutula wansi mugikwate bulungi ddala bw'ebanga laavu yammwe yali true nga Shida bw'aba yali talimba. Mpulira mbu waliyo mbu noggayo omuwanvu yalinga amuswama mbu ng'ate akuyitamuko. Mbuno ng'akugasitole kimukosi bambi naawe n'obonga bituufu. Musajja wattu simanyi enga gyali gayi yali kyali waffe. Yali kyali wammwe nga nnyumiza ng'agamba atya mundage ku kifaananyi ky'oyo gayi. Muhammad nagambye ondageko ku kifaananyi ky'oyo gayi wagaanye. Njagala omulaako waafaanana. Katiko ono gayi yali kyali wammwe nga musula naye ewaka. Tonyumiza emboozi ffe tugitegeere. Omuntu akubbyeko omusajja tebamukwasa omukazi tebamukwasa kisa. Kyakulimba. Kyali tabeerako naye katono. Katiko. Nalabye wayingizaawo ekyuma ekipya mu ddakiika 2 naye bannaye abasajja temuggwaayo. Ekyuma ekiri. Oyo omuwala yabadde ayambadde akagoye ka white ne black. Oyo naye kiringa kati kyogamba nono omulenzi gwendi naye kyogamba naye namuyingiza. Oyo mulenzi nanti neera oli muwala. No. Kyenyiza okugamba nze nga nze ne management yaffe twasaawo tugambe nti just bawe twatandika kwemitinga ne Ashide netugamba katusooke just twasooka mu relationship. After my relationship nitugamba fenga ffe tusobola okulaga abalala abali mu kategole yaffe nti tusobola okukwatagana musobola mwebeera mwenna ne mubeera mwenna segera nga si nti obeerawo nti weekungubagize nti naye nenkana bwe nti bansosola simala biki. So n'abalala bonna tubadde tutandise bakola ki mbako basika kubajjayo okubalaga nti naffe tubaawo we tuli nenga twakitandika mu relationship yange ne Rashida. So ne bondabanga nina abalala bendi nabo sinti nera kikyendiko ne vision yaffe yamaanijja mu management nga twagala tubajjeyo naye twali tulina neera still kyetukyaliko tulina project gye twagala okukola nga yaffe
abasize beti tulina project yetwagala okukola nga tusobola okuba nga tulina byetukola nga bya mikono byaki segera kati abakulembeze abatulaba mu ggwanga ndowooza mulaba proposal ya Dr. Katiko mugitululemu Honorable Baramu omukulembeze w'eggwanga n'abakulembeze abalala Minister Ani Nakiwala Kingi ex-minister labye ayambako abantu bangi kwetengerera Honorable Nabanja mugendeyo mu ofisi zaabwe bayinza obbakwatirako. That is a very good initiative gye mutandiseewo sente gye tutandiseewo gye mwatandikawo ebbanga lyonna tubadde tuli wano nga tokyogerako no kiri twali mu relationship ngekuzibya amaaso kisegeera naye neera still vision nejja mbu okitegeera relationship yakuziba amaaso but ebyo byatuuseewo for now we are running. Kati nawuliddeko nga Rashid agamba nti yali ayagala azaaleyo ku mwana omuwanvu. Kitegeeza kino yali akimanyi from day one, from the start, nti nze njagala kuzaala mwana muwanvu naye kambeere ne Dr. Katiko. Oyinamu muli eri ekirowoozo ekigamba nti yali akukozesa anti abakazi ennaku zino bakozesa abasajja. Kisoboka. Nyumiza ku ebyo ebintu bye yagambye kuno yali ayagala kuzaala mwana muwanvu. Tijja kulimba. Make sure yakyogedde si koze nga bayogeddeko naye. Kundi yakyo Kyoyira price. Yeah. Sheila yakyogedde si gwe kubanga gwe toyogera na shida. Naye nze kankubuulire mpulira njagala mubeere ne Rashida ate omutima guŋŋamba mugenda kudda. Can be possible as in. Do you like it? Do you want it to happen? It can be possible. It can, but as in partnership. Nga si bino bino. Why? Kyogamba mbu bwe mugenda eyo egundi embalala nga we mwagenda ne babafunira rumu yemu ogaana sompino omuganda sompino kyogamba omugaana bangi. Manager jangu atubuulire omwana wo talina maanyi googera munnange jangu waneeno gwoba otuwa emboozi entuufu. Abatuba bonna ku lwaleero ono ye manager Sonko Muhammad abeera nnyo ne Rashida. Nalabye naye ku social media awo nga bamuyisaamu eggaali bubi nnyo. Sonko kisayinza okulaba obalabye abantu n'ebyo byawo tuba twabimanyiira. Social media eriko abalalu eriko buli kika kya muntu kuba kati amasimu no gawula bagawola. Kitegeeza buli muntu alina possibility okubeera ne social media enfuna ene webeera eri ya wansi nnyo. Olina kusobola liba mmeka 1000 nga ezitandikirwako 1003 ng'obeerako data oyinza n'ofuna naye banakuwa ku wifi. Manager gira sebo muwakazi nga temukutula mukono. Wabawo ne freak so data era naye si wa maanyi nnyo ate emi ku bintu ebiwumuza abantu ebirowoozo bw'otulina n'olaba nga 225 nemedde mu 224 ofuna ofuna ebikuumuza ebirowoozo. 225 nemedde mu 224 ofuna ebikuumuza ebirowoozo kandi n'abamawulire bangi buli afunamu essimu yawo ng'atandika okublogging ng'atandika okwogera ku bantu bundi media kasala nga views zigenda zirinnya balaba zikenderamu ng'atandika owemula nga yeeyambula ng'avuma ng'afuna views nga bamala bamusiba bamala bamusiba then ng'ategeera n'amanya social media nagikozesa bulungi. Kati mugenda kikola mutya ku nsonga ya Katiko ne Rashida okuba nti bayawukanye?
Olina kyozzaako. Bano bantu bakulu. Olina brand empya gy'oleeta. Kimanyi bantu koze mbeera n'abantu bangi bano si be basoose. Omuntu following. Just ekyenjawulo ekirunze nalinga sirabikira mu kamera emabegako. Negombanga nnyo abasajja bawulira nga bamanager Roger nga bajefu Chiwa ne wajja n'ayitawo awo atamumanyi nnyo toyinza mutegeera atali nnyonnyo mbya music nnyonnyo munda tuli promoter webityo toyinza mutegeera katoliranga amanya ngaago Jeff Chiwa manager Good Life Radio Wizo AK47 nga babakyaliwo paka kushiba ebawukanidde kati nga nyagala okubeeranga abantu ntirinnya basolo banga baliwulira nenga tebamanyi face ya muntu era nze nali nsoma ebyamawulire nayagala nnyonnyo kola ku radio lwakuba kyansindiikiriza ne kinsuula ku TV bwe batyo kati bano bantu bakulu basobola okwesalira okyengeza kukulaga timbadde n'abantu bangi twaliko mu times aba Spice Dana juzi nabadde ne Roger manager Roger ku video shoot ya King Saje twabadde shooting nga tanzikira na konzikira nene namugamba bina mukolera nga nanzijukira baba jukira naye just babira tebo twakola ne ba Johnny Black emabega tuzize tukola bantu basinze just kundabira ku bano n'abayimbi bangi ba Dr. Lava Boy ba Figo baliwo ba Drop ekimotoka kyali mu omuzimu kati abagoberera ebyamawulire ebirina amagezi manyi nkola bibiri ku mutimbagano abantu be basinga ennyo okwagala n'obye bakolera kati bino ebyasitole za boda ebyo abantu bamanyi nnyo lw'ensonga nzanya emize gy'ababoda boda n'ensinga bazanyira side ya bwenzi kati obwenzi buli everywhere ayina ate abantu bagala nnyo sompino naye kisinga banyumira mbayetera abawala abenjawulo ndeeta omunene nendeeta omumpi nendeeta omweru nendeeta omumpi ennyenyenye era bagamba naye bano abantu basonka abajjawa kubanga olabika nze asinga okukozesa abampi nga nze asinga obba nabo abakazi abasajja abavubuka akatulinayo Ssaalongo alina emyaka 4 mu egyo era singa wadde walubudde singa twamukubidde essimu singa tebadde Jjuma najja neeno omulabako wanoonyumyamuko naye waali Ssaalongo alina abaana 6 mu bakazi 5 what yes era agamaze buli mwana ne maama we nakuba mu ngalo buli mwana ne maama we okuleka abalongo bokka be bali mu kyala atya mwate bo bali babiri ate baluzaalo n'emyaka giri 42 kati nawulidde yafunyeyo omuwala gwe yawasizaayo bawa myaka 21 Ssaalongo ne mumpi kati bano basinga Ssaalongo ate obuwanvu ate nga magulu ge sitegeeweta amagolovu bwe gati wali awo era naye akola karaoke kati bandabidde nnyo just mu bano naye kati bano okusalawo kuli wakati waabwe ne problem esinga okuba ennene tukiriza oba tugane Rashida yakozeemu ensobi bingi byatalowoozezza pozi n'abantu tugambe baali nabo right now tebabala nze kati nze ndi mu bizinensi bano bali mulaavu era abantu mbabulira gokera kumacha n'okuba essimu n'ogamba bankolera challenge n'oweereza essimu zoweereza ku ssimu nino ziriako ndi mu business oli mu business yes bokera nyagala baje ba performing no bakuba akalango nino ziriako ate sinze nzekka ono omwe ina abantu bangi abamulyako mbyogera openly bamu sagala nzire ne bali simembo nekoze mbumba yamba buyambi kuki boye baba basobola beekole paka lwe bako sibalinaako buzibu era bakwatagana ennyo nze time ya business bwetuuka labika bulungi kwata time tugenda tukole business tukomoteeko omugaati ku table webambuzi nga yatutta okugulu ekisambi waliwo kati oli ali emabega ashootinga ono mulala kaide ashootinga tubadde ng'ewaka tubadde nga tulinawo omukozi abadde abayambako ku mirimu Mahadi amulabirira Mahadi mama wamubaddeko nnyo ne Mahadi alina effujjo era abadde atawanya addugaza wano akoze waliwo ati kati ngaluwe sawa y'emmere kati ono yasuzeko live paka lero ku macha ate takyakola live okola amaaso ga music yasuzeko live oba yebasa sawa mmeka nenze nambaleseeko nakoze nze nenvaako nga abantu bali interested yokulya kyeki muvaamu ejiro yasoose okuwogera ebyaddala nange lwe nasoose naye nga ate time ebaddewo emabega nga tebakyali bonna but because of business nabagamba nedda temubaako kyemuwogera temujjayo mitwe musirike mubeerewo mugume naye nga abantu batuuka ne balaba ne bagamba Rashida naye agenzo zala ne kati kaaliwa n'atabeerayo mu ddwaliro kuba twali tusuubira firimu ennene okutushuutingira mutulage Shida mu ddwaliro muvuddeyo muze twali byonna tubisuubira Nadija kankikugambe Rashida abakuba nga yavudde ku mugendo Rashida abadde agudde mu bintu nesimanyi oba omuntu abeerako muzimu gwabwavu oba kiba kikatona nsonyiwa okyogera Rashida tulina omukyala bamuyita Anena waliwo n'abalala bali South Africa but they tried to contact me nesasooka nnyo bawabudde olw'ensonga akaunti zaabwe bantu bangi abadde nga bajja nga baagala ozibba nga basindika katuweereze kodi gye tuweereza
ogituwe simanyi TikTok nko kusasula woberereza ye namba nobereza code account bajingiramu ne bagikola kine bagitwala kati account zo nzaba dazi managing fully nze mbanji ina musimu nona abagirina era messages amakuru ezize aziddamu nze nembera ku ya business enamba ze simu mbadde nzina wano nabonga bayinenge gye communicating amu n'abantu baabwe kyekimu ne Rashida kati omukyala bwe yancontacting Rashida messages mi yaziddanga mnangamba waliwo omuntu bwate batagamba lu South Africa baga tuzanye filimu nendako okwogera nabo from Rashida's account kaniko bakwasaganya ne bangamba balina reality TV show in South Africa buli mwaka bayita abampi okuva mu nsi ez'enjawulo n'agamba nange mwennyini ndi mumpi neze ndi mugagga nina ssente twaga tubateeke mu ssente tiketi biki ne bagamba bagenda kuyita waggulu kugenda South Africa naye akakugulizo kaliko ne bagamba yababeera bajja tetwagala abaana kuba nasobola kwerayikira ne ngamba yira bachanse enezze ne Rashida ali buto agenda kuzaala Rashida Mahadi wabya naye wabya tugenda kikola tutya omukazi ne mbimunyo ne mugamba nno mulya ne Rashida agenda kuzaala nga 2 mu lumu ko yinedde omwana ajja bagumye mutwetaga mwezi gwa kusatu lwe balina okujja if everything goes well kati nentandika obereza biography yono nalingi maliriza Mbogo Abdurrahim bamuzaala byonna bitaddeko ekyalo gye bamuzaala Rwentu habiki kati nga ya Rashida yebulayo ne Rashida ngali on and off ajja ntobeera naye weeks nga 2 naabula wiki namba najja nabeera wiki emu naabula ennaku endala nga 4 nga ina gyabali agamba ndi wa mama netabadde nga wa mama tegeza abadde nga ineewo omuntu gyalaga mukusooka yagamba yali wa mama lumu nenkuba kusimya mama kumacha mama nangamba ate Rashida teyasuze wana ina wali kangende mulabe ate ngende okuba nga late bikwatagane ngamba byabo naye ayina omuntu mulala wabadde nga akola alaba abadde ali emirundi 2 ebyokulya yasinga okumanyiza bisibingira ebyo byakulya byennyini kuba laavu ya Rashida nze sijingira mu nnyo naye akatiko nze kyembadde ndaba nti business eme kuba affected nga baki bakyali branded nga tugenda ne tukola nengamba gundi toyina ngoye weetaaga engoye sente zo tugenda kujja naye ono abadde ali ready okukola nga tali mulaavu ono baali badde bapretending akatinyi ebyo bisoboka bangi ababikola katiko bisoboka ayogerera wano nti bisoboka tubadde eri ku motoka nangamba so like twageza ku kisika naye nekituuka nekikaluba kati Rashida mukunywa eddagala ogwasookera ddala nze yamutwala mu ddwaliro nze ne mumutwala mu ddwaliro ne tutuuka ne yayina nkofiira ku mutwe yayina yiyo yayina topiya yayina yiyo yennyini edisooko eyiyo ne masiki kati abantu nze saalina kati we bandabanga ne babuka luvannyuma nga tuvaayo ne bagamba oyo Sonko yabeera ne bagundi we batyo kati ne nfunayo n'omusawo gwe nafunayo eyo nga mukwano gwaffe nga ajja nene waka natukyalirako naddayo waatyo kati olunaku lwa sikaani bwe lwatuuka n'ennaku ezaddako Rashida mudwaliro tendekagenda nga yekka nga n'olusitava eno alina wala gye yavanga n'alyoka agenda mu ddwaliro ne bamukolako ne bakasa ennaku z'omwezi alina okubeera nga azaala era ne batukasa nti agenda kubeera operated era ne batugamba notugamba nti Rashida omwana gwagenda okuzaala bamusuubira okuba nga muwanvu neta jasobola kusindika balina mulongoosa n'ennaku z'omwezi baziteekawo nti 21 Desemba ne tulinda kati saawa y'okuzaala yonna ono teyalabikako tetwalabikayo nange saalabikayo ekituufu embeera zo zaali zikyuse ez'omuntu tekiranga wabawo okwekubagiza okuyitiridde n'ebibunga biringanga ebikolimamu ko samuhawo kati ate Sonko nze tankubira simu takola bwaterera alina gwe yayogerako ko naye ng'akyavudde wawaka olwo we yavaawo yabagamba agenze wa maama we kusooka yatugamba nga wa maama oluvannyuma ne tumanya waali nga like nenga like omuntu olina omuleka aba muntu mukulu wa musajja mulala omuntu olina okumuleka gwali naye era yitaata w'omwana muwanvu abasawo we baatugamba nze omwana simulaba nkoko maaso ku maaso naye omulaba mu bifaananyi alaga nti omwana alabika ali somehow kuba ni taata wa Mahadi yennyini era simulabangako just twawulira nga mbirigo kati omwana amulaba afuuse wakabi ku kitimba kati omwana ngenda kumukima sima biki nga wate wabagamba wabulaba naye era nabagamba ndi ready eri oyo agamba nti ye taata wa Mahadi kituufu omwana wuwe naye bw'anaabazze ne twogera bulungi wanaaba enjawulo nekira okusalawo okusinga kuli wakati wo gwe Rashida kwa gwe nannyini mwana ky'onaatugamba ffe olutalo tujja okulwana whether tetumwetaaga oba tumwetaaga whether kola bityo bamuggulako misango nze mba kusayidi ya brandi yange era nze bano nga bafuluma mu bantu toboogerako nga olina ky'obonjagazza nze nga n'omuntu wange gwe managinga nze mwogereko awo wali obuzibu era nnako omu nawuninga ne mugamba gwe
bana abantu baba bafulumye mu bantu baba bange si babo setaka kumanya nti oba oli muganda waabwe oba wamukwana oba mwekola biki oba ine ekiganye jango ngambe kinsobola okumaliriza ne sente enchikola kisobola because ne ba business era bana abantu bannange business nga bafunamu nga nange nfunamu lafu bwe bade bagifunamu challenges ennyimba obulango n'ebirala kakati so taibo yatuuka fe twagendayo saagala nkulimbe koli yamugamba Sonko apata kubya simu lwaki omukubira ko ya Sonko sinza yino mukubira yino okunkubira nengamba ye mwanyina zira shida era bidde je tuvudde nayenze nayina yali yachuka muko nero kwanza yali takindaga nenga bannatero banyumiza yabagamba bannange inze kigendererwa kyange ne Rashida kyali kyakukyusa bulamu bwa Rashida of which nakikola yes Rashida namusanga atambula ku kubo n'omwana we ne batema amazina ne bapostinga ka video nga bayine mahadi anyenyamu abasemanyi enkudi Rashida nanye amanyonyenya akabino yogola banyenya akabina abo tenza no gamba sikake abantu ne bateka ye 10 2 nga bombutale bana batambula nga badikula bwe batyo nenga ndaba bamenyeka nnyo ngakola karaoke bamu omutwalo gumu kitundu lweba mwade nyenyenyo jibe ebiri mpozi no mufuwa ku stage era lwe basemba yo okuva wano ko bamuyita sijje bwe bakolera liyo jinja simulabanga ko ne yabadenga amunyumya ko nyonyo iranga amwebaza nti sijje wanyambako n'omwana wange nonjigiriza karaoke denzi nawo obulamu ne butambula era we baave eno oro videos na muteganga muziliye za boda zakuba Rashida pati nze we namuzanyisanga ekigendo kyankyale kwa kambusa bulamu we namuzanyisanga bintu bya nnaku nga bamusanga ku kubo nja mukwana mutwale waka mulye ne mumuwade 10 mogobe kati abantu bamukwatibwa ekisa nakola ku script y'okubba edduuka namusanga ku dduuka samuya nengenda ngangezo gula ebintu ne mukwana ne muwaddiru ne muga mujja kujje waka osuleko nange mpulira nkwagala nkufa nkola ntya nakiriza bwe yajje waka ne twebaka bwe namalo mulya namubbako ebisumuluzo nembiwa bachali bange ne bagenda ku dduuka lya boss we yali akola ne baligula bulungi nnyo ne babbamu ebintu byonna ne sente ne bankubira essimu ne bazza ebisumuzo ne babiyisa mu dinisa ne babinziriza nga yebase ne mbizaawo awo nakera ko macha saa 12 n'ayambala naddayo ku dduuka tuuka ng'edduuka libbe n'akaaba amaziga gali mangi nnyo akantu ako kanyumira abantu era ne kabakwasa ennaku ne bongera omwagala kati we namulemesa awo mu kibuga boss n'amugo in fact yina yeyeegoba nga boss agenda musiba n'agenda mu kyalo n'afunayo akasente sente atandika omudaala gw'ennyaanya n'enziramu ne mugwako mu kyalo mu script nga tuzannya bwe namusanga mu mudaala gw'ennyaanya najjayo emitwalo egyo kuba yalinawo akakebe abakazi kano ke bateekamu ssente 10 batunze ennyaanya tunze obutungulu kati nakalaba mulimu wera emitwalo ng'ebiri kati najjayo k'ebiri nenkamuwa nengula ebintu bya nusu 3 bwe yagenda wa neighbor funa change entula nenzipakira mu buutu sibire nganya biki ne sente nenziyula muziteeka mu kooti nanziriza balance wange nenvuga nengenda mara okubulya nalyo kala bantu sente bazikoze eki nga like muzanyisa yibya nako sympathy eryezije ate face ye kwasa sympathy nebirala bwebi Rashida tubongera omutegeera kati je bave eno ne bagenda embalala ono bamu contactinga eno embalala si ewamwe eyo side zeno wa west oli munyankole simanyi oli mukiga oli munyalwanda twasengayo busenzi shia kati ono je yagenda embalala ne Rashida nabo ne bava embiko ne bagenda embalala okola ne baby we Rashida Msoga simanyi bulungi kuba bembiko Basoga that is Ginger Road right simanyi bulungi ne mama we ali wano bayitawo Walusubi mama Rashida ali Walusubi ne mama wetu tugenze kwentu mulava ekyalo ne kiggwayo bwe kiti Allah bana manyi social media ina amaani kati Rashida yebagenda embala je basambe kwataganira nono ne bamala kumpi omwezi nga mulamba nga bali eyo era nga banga twine Rashida tuli eno tutasanze katiko era Rashida okujja bwe basemba yo okujja omundi ogwasemberayo ddala bakomawo nono bagenda ewaabwe nalina okolera Superex gym eriawo ne mbata mujje kola video za Superex bwe bajja kuba mbadde ngamba weereza transport nga tebalina sente ne bajja n'ogula ebyokulya n'ogula ebyokunywa ne bawa room ew'okusula ne babeera bina kuzimuna shooting ne bama ne bakola ki ne baddayo nga account yange etambula naye ng'agenda yambukira omwo account ya Rashida bebadde bakola noono nze yasookako nga nze alabika naye nga muteeka ku boda ne muvuga nteekamu obuyimba bwa laavu nga tuteekawo naazina dansi nze nembeera no nembeera nga mpaga awagenda kuba nze simanyi byakuzina era account yebwe kebeera emabega nze yalingako so no bwe yajja nga beefiti nga sadda mulabikira ku account ya Rashida wadde yoono ono yeta ina account ntuufu nona abantu badde bamumanyi ne musetingira account mu week ejo ngene emitwalo gasukaaga mu myezi ina emitwalo 8 mu agenda emitwalo 9 era Rashida kati ina emitwalo 7 something obulamu bwa Rashida ne bukyuka ne butambula
so bino bina bigenzo tuuka nze tukirizo batugane nze kinayagala nze nakituukiriza kituufu kyali kyakyusa bulamu bw'abantu especially obwa Rashida era bbo bwakyuka amazima gakawa Rashida azadde bwe tugatagatta sente Rashida zafunye sente ezo bwe tisubya nti kuliko badde 10 nga kivudde mu nsawo ye kale ukibanga kwekiri abantu bakimuddiza nalako video lumunga bebaza mama Fina nga nabe yabaweereza mama Fina yabaweereza alaba ka video lumunga baka recordings mama Fina weba mama Fina yabawa sente so no nga bali bokka Rashida abantu yiba mu shente ku social media no kizibu muwa oneliso lye lirabika lyaba yaye kizibu no muwa ate nga bamesiye muyaye karate bafani zibono bawarashire bamanyi bawaddono olw'ensonga babeera bamuwadde ssente z'amata g'omwana Mahadi kuba Mahadi abamutabani wono kituufu baba bamanyi Rashida bamuwadde engoye ono tajja mmenyeka mugulira ngoye era tulina ne mukono gwe tumanyi gwe bayita Jazimini yaweerezaako ssente nange wennaleta ebintu nakwasa Rashida kuba nti abasajja ne baba bayayo onogenda zimuwa agenda kubemu ennyamu gendala kati abantu tebabalowooza ekyo kati buli muntu ajja naawa awooli nate noligo bawa era naye atalina naye ate omulala gwaziwa iye tetujja kujja kyogera oba okitegeera kuba Rashida ne responsibility true era niko lumu ku live emu ali muzungu bana bagwikiriza ku live nga bali Rashida kati omuntu omuna agamba Rashida mwagala omukyaliro muwa ebintu naye waliwo omuntu gwe manya mulinako responsibility bamuyita Sonko mumwebuuzizaako kati nze nali mu fake account nga buli kimu nkiraba bwe nalaba njogeddeko nnyo ngero laba kati nga olaba zino essimu emu 2 3 olutubya n'essimu nga mukaaga nziraba era ngambire nga zonna tuzinagana amasimu eno Samsung eno iPhone 13 Pro Max eno 11 n'endala gye ziri zimapeesa because eno ye business oba okitegeereza ensimu zino olituka time nga lw'abantu abazikwata abalala nga bayamba ku bano ne bano nono ayina ezzeewo n'ayina essimu 2 tolina 3 emu yagiwadde kadole oba okiraba kola ofaani we yamuleetedde essimu adde talina ssimu yali yafa kati tubaako gye twamuwa ne tuvaliwinga ssente ze yali akwedde ntumuwa essimu kati omukwano gwe bamuyita Hussein Kimuli yavuddeyo Kenya n'amuleeterayo essimu oba okiraba kati oli atalina ssimu oli kadole naye kati ono yabadde yakutte kuzize zaayina olwo akaali kaafa akakaddamu ne kalamuka simanyi kalamuka kokka n'akawooli naye oli akakozeseza oba wiiki yabaddeemu ne kaddamu ne kazikira kati oli atalina ssimu oli kadole okitegeera kati so nze kye nayagala okutuukiriza ku Rashida nakikola obulamu bwakyukamu mumusapootinze mwebale nnyo mumuwadde mwebale nnyo muwongere okumusapootinga ne Rashida kyalina okukola account enamba kweri gy'obadde onsaba ne Rashida kyalina okukola oba ensobi kale gye yakola Rashida bwe yali tusente kino ekintu kikalubye twali tutula ku tebo ng'ab'omu nnyumba nti kino kiganye nereka bizinensi esigalewo naye obuzibu nze bwendaba oluseke luno abantu sente zibamuwa ze zaleese obuzibu ye yalowoozeza nti zijja kubeerawo paka nga abantu bamuwa which is wrong. My first time to meet her namugamba mwanyina nze olina pulaani ki nangamba oluusi renti ankalubiriza oluusi amata g'omwana okwebezaawo ng'omuntu singa nfuna omuntu nampayo biki ng'ebintu bye byamuwa ne mugamba oli mulema nti nedda amagulu go wadde mampi buli kimu kimpi ne buli kimu Katonda kikuwanga bwe kirina obba true babali ba disabilities ne wali n'omulema atalina magulu naye ng'atunga engato n'afuna ekyokulya ne mugamba nze what we going to do ngenda teekamu amaanyi gonna olina talenti y'okuzina n'ebirala amanyi zina ku mikolo amazina amaganda era ye step gy'abadde agendako ng'agenda mu training afuta mwana kuguma twayagala bikolako even before nga kyalina lubuto nene lutuuka ne lunafuwa nga mumutambuza ennyo atuuka muno mumulumirira n'akola atya tugamba atulindemu kati kwa namba nga maliriza okuzaala n'aguma ajja yiga amazina ago kati nga nyagala tagitinga mikolo bagende nga bakatumwa Rashida nga afulumya abakyala ono afulumya abaami ono namulabako ya kati awo yagendako era idea neyongera okujja era ye wadde taliwo ne kati ze plans ze tulina mu entertainment kwa bino ebya karaoke temuli sente bye babadde nga bakola era nabagaana nze okuddamu okola karaoke ne mbagamba yagala okuddamu bakozesa karaoke emitwalo aga mu abantu babiri mafuta ga mmotoka tuwaako ababa shootinga then buli omu n'abashishi yatumbali 5 tunafanyiye tuzigabana balero lazimala kadate kaliteli mutasola omuntu wa karaoke mitwalo 10 tekiriyo era myezi naje tumaze nabo bakakola ko show 3 zokeza karaoke nenga bebagenda babatwala tugeze nga bayimbi nti bale ba karaoke bakola bano bagende bakimaliriza baba itanga ba influencer like that kati Rashida we yayochereza oluseke lwayitira nakokola video ezennako nyenye ziyitiridde toyina buzaala mwana wannaku 3 n'ompostinga kuba omwana asese mwana Rashida wannaku 3 yabadde aseka
Yasese. Era aseka namusonga mbwati ng'omwana kwa video jakalaba nga naseka bwati namusonga mbwati ng'omwana aseka bonna kusatu. Kali yali akutta ate ne baga omwana anaku kusatu naye omwana atuula. Yeno. Waliwo ka video waliwo endala. Waliwo video eri wansi kati awo yabadde ayina mu kyalo gy'abadde agenze. Wuuyo ogenda mulaba omwana oyo agenda kuseka. Agenda mulinda kawo kati ninyo omwana agenda kuseka. Oba n'okumutuuza ali amutuuzizza omwana yalina kunya wuuyo omwana aseka. Aseka mu nnaku ssatu. Ebintu bya Rashida biralamu. Kati so omwana muwanvu. Omwana lwaki omupostinga abeera akyali. Ekyokubiri kati muli public figure n'olunaku lw'onaazaala tulina kukoma kulwogera kuba kululeka because what I do bw'oba ogenda okuzaala ng'oli maaso ga kamera tubishuutinga byonna ne tuyisawo nga wiki ne tweseetinga n'oteerera n'oddamu tuleka tubiyita lwaki. Waliwo ne bizinesi ezaali zijja kuba Rashida ffe ne wabadde nga taliyo nga tukola bizinesi share yeebaawo. For example twagenda wa Mulangira jewelry Mulangira n'atuwa akakadde ka ssente okulanga edduuka lye Wanseri bamuyita Mulangira jewelry. Yes, n'atuwa akakadde ka ssente okulanga edduuka naye yayitera ku akaunti ya Rashida. Twagenda omundi ogwasooka notolobagaalya nobagaalya 5 Rashida teyaliiko ndatide twagenda feka share ye yagisange ya ssente nti twakiteekawo nti buli ssente z'okola gwe ne wowe okoze wekolya ino ziryako kuba mukola mwenna babategedde mwenna oli ne waaba akoze abakoze nawe ino ziryako kebenge gye challenge ya mitwalo 6 oba mutwalo buli omwagulye n'oyo omukulu waliwo n'omulala kuba oyo yashootinga videos ze n'omulala ze n'embasiri wo bashootinga ne editinga nzogwengwa ku uploadinga na kebeera ku machawo mbateekayo mu tuntu olw'eggulu ndabe kye kitambula kola business netambula etya kati nze siri ongenze eno mu mugende eno we batyo. Naye Rashida yapostinzenga video nezitandi yapostinga okuvanga agenda okunywa eddagala ogwasembayo agenda mu ddwaliro ebifaananyi byapostinga bibi bita akaunti kati ekirala nga bagamba katiko bamulaba ali eno waka. Rashida wadde eri video agishootingira ku mwala obwadde eri like want to be shootingira nga si walungi oluzi naye mbate muli balungi nyonyo naye kibaita okukuuma brand kabe bayimbi banaku abayimbi bokulaba banaku tebalina ssente naye to keep your brand oli akubesimu omugambe show yakakadde kamu kitundu you have to remain with that brand ngetambula bulungi olina genda nga weetereza mpola nga gwe omuntu. Nze nalina Rashida nga tuyaba ne mugamba Rashida njagala obeere omukazi ow'amaanyi wono mulaba nenga njagala obeere omukazi ow'amaanyi kati ebyo bifaananyi bibi ekyo teri muntu agenda kuwa kola kalango ng'ebyo bifaananyi bizunga bwe bityo tekiriiyo okitegeera gwenza okera ku macyango olanga beauty omuntu n'omwa business ng'ekifaananyi kifaanagana bwe kityo comment wekiva ku account ene kigenda ku account endala kiba kiwedde nekyo kyennyini ekizunga si kirungi temuli kifaananyi kirungi wadde n'ekyo n'ekimu kuba bimukwata byakola tabitegeera ebyo we bityo omuntu ali mu ddwaliro yakazaala ali mu kulumwa opostinze naye ng'ekigendererwa kyabwe kyendowooza kufuna sympathy eri bantu oba okitegeera kati nze bwe nkusangako live y'omuntu nga kusondera emitwalo 2 kojja bayo n'apokaming ajja okuweereza 10,500 enkeera 2 sima kugamba nze gundi yakuwaddeyo 5 nkolera challenge y'oluyimba challenge ogira mule emitwalo 10 naye bannange nga mugumu baakamala okumulongoosa naye atambula atirimbuka butirimbusi nti oluusi oyinza obuyita obugumu n'obuvulamya results n'oziraba oluvannyuma kitegeera n'oziraba oluvannyuma ate nga alwadde kubanga owoolukindo maama omuntu omwana tanaweza na wiiki mmeka omuntu naye ng'ate omwana ayinza olwala oluvannyuma ayinza omalayo mwennyini n'alwala samaye olukindo lwazzeemu sena yakoze bita ate nga tebakyasobola abantu mukola ki kumuwa kati so ebintu bya Rashida ne bibeera bwe bityo saakawunti abatako gyepostingirako nali ndi awo nagenda olaba kati abantu bakomentinga kaleega akoko olaba amukwata video tatunulira nti oba ki ayambadde akaleega munda kaddugala bino ebinaakani by'omunkuwa birabika genda osome comments nga abantu bakomentinga ekireega jjamu ekireega kola bwoti okitegeera ola abantu bavuma muntu gwali neat ne bakuvumira hip zo Hadija ng'oli akola na bwola nye tazirina kiina bihipu ebibiri nenga tazirina kati ate olwo kati ayambala nyambale kati ebintu emu oba oyina obbireka oli wakuweera 15,000 kyakusondera ssente oli bubi enkeera wanaaba nga alina business tajja kwagala kuwasa njagamba nzija kusondera kola bukozi yabwereere tekiba kirungi engeri gye bakikolamu kati so ffe twalina obbawo tubagayidinge tulabenga era babadde batambula mu myezi n'oba nga olina emitwalo 7 egyaba followers onagenda mu mitwalo 9 kuba nze mbadde mbala nti kutuuka ng'omwezi ogwokutaano omwaka kati badde bagenda kyuka nga bagenda South Africa ate tukoleko eyo content
kwamba nyinzo genda nabo omonzo sigala nga nkwasaganya ebirala kubanze mbabbize wano oyo oba oli omulala bagende nabo zonna plani Rashida yazirinyemu egere bwati kenyinzo kugamba era ensobi gye yakoze nene nyo kat right now abantu bakyuse bali ku side ndala bamukuba bukubi oba okitegeera bategedde ekituufu abantu balaba kubanga mu kusooka twabadde tulowooza Dokita Katiko yalekeredde Rashida bamujajinze bulala bamujajinga bulala kati ate natandika kugamba omwana muwanvu omwana wa Sonko yagambye omwana wa Sonko Sheila Price yabyogera Sheila kati ebyo bijja birasi kikunyonyodde empozi abantu bavuma ono olunaku lulamba ne bagamba oyo nangamba naye mulowooza Rashida tukyamwetaaga konze tatumwetaaga naye mumuleke abantu basigali nga bamuwa ne bangamba nedda tukole video tulage nti Rashida tukyali naye byakole bifaananyi nga si birungi buli kimu kyakola olusekero lwe bakuba bibye konza singa munaakola ekyo ekintu abantu bagenda nyigira Rashida balekerawo n'omuwa ssente ate nga Rashida mukimanyi yeetaaga ssente alabirye Mahadi alabirye omwana we gwali naye yeetaaga ssente byonna alabirira maama we alabirira ne bbaawe nembaga kati so aba yeetaaga ssente mumuleka abantu akuba oluseke paka lwena tuganikola ki kuba babina okuggwa oba kintu kiggwa naye bwe twagenze ku video shoot ewa King Saha twali tukola ne Frank Ajao ku Old Kampala nga bulwo bikula bwoti banaye bavumye Katiko ono ebyengeyenge ne bimujja nangamba aleka nkole video njogera amazima nesooka ngana nagenzo laba nga kiyitiridde ne tuyingira mu motoka ne twesibiramu nakola video nanyonyola nagipostinga kati video yatandise okutambula Sheila Price yaweereza message ku account yono namugamba Katiko nkunoonya kati yakozesa ekigambo ekigamba Katiko genda tulaba kimafia Katiko genda tulaba kimafia kati nga buli omu nga lwaki olekawo omukazi waino n'omwana w'abandi Katiko gira eriso likulinganga ekiki bavume buli kimu kyomanyi bwe twakoze ebintu tumala ogipostinga Sheila Price naweereza message ono nakwata essimu namukubya nayogera naye namunnyonnyola mu kumunnyonnyola yamugambye Rashida siri naye era omwana oyo si wange gwalina wabula Rashida omuntu amukwata video gwali naye era ye nannyini mwana ye yamuzaalamu Sheila Price namubuuza namugamba omwana muwanvu oba mumpi koye nti omwana muwanvu najjako essimu nakoyo video endala bannange bamada akaza ako bannaye Chobola abambi yasabye namba ya Rashida ne mugamba abo abantu abakwasa kale nange ngenda namukubirako kubanga bika yafunye namba yange enamba ye mbadde njirina nagenze olaba lero nga ndaba sitasize bamada mbadde ku side nga tomanyifa abakazi tetutegeera wetulabira mukazi munnaffe tutandikirawo ze mbadde nsimbudde naye bamada musembere mbabuulire Katiko mu bulumi obw'amaanyi Katiko Rashida nga ava mu Katiko nga mugamba omwana siwo n'omwana muwanvu naye mu bulumi obw'amaanyi kati kaŋŋambye Rashida omuntu amushuutinga video ye muntu gwali naye era yamuzaalamu omwana ekiruma Katiko omwana muwanvu bannanga oyo Sonko ono Sonko yakozeza namba ya Rashida ne mga Sonko yakwasaganya bano nga sinalaba mbozi y'abano abantu bakyuse bavumye Rashida ne banvuma nenga mlimu bagamba Sonko mukubi wa Nyamuga Sonko and Rashida must shine Sonko mwana wa Sonko omwana afana na Sonko comment section oyo mwana wa Sonko message ndaliko okunzigira Sonko nafuka Sonko nensirika letubeerawo ako lunaku lwejo kuba nabadde busy tulina video shoot eno tuyine endala eno tuyine okugenda eno nga ntambula nebirabye embeera ndiko nganza omuntu kati package ekiro nenkolayo live nabadde ko live nga nawe tubabadde nga lunana nga bali oko bali mukola live nemba nnyonnyola abamu ne babitegeera abatabitegeere ne batabitegeera naye okumanya nga abantu bazibu oli avayo n'agamba yo Sonko mumanyi neyiba waffe wanene entebe naye Sonko nze yandira mukazi wange Sonko simwagala yantama nenga n'entebe tobeerangayo Sonko tumumanyi wane Masaka Sonko ayagala baka abasajja yala ne gundi abantu bali okuba bagala following oba views oba bagala nengo yayinza okukola ka replies ne ziyingira Sonko akola kino Sonko atwala mukakatiko nebitabuka paka kati twakoze live nekibange ekikendedde mu kosamuhawo naye Rashida newe n'abamubalira bubiimunko kyenyinza okugamba yakozemu ensobi Rashida yonna gy'olimanya wase business nyingi gwe mwenyini weefiriza nze nabadde manyi Rashida okulinya ennyo gende South Africa okudda alina obbanga azimbidde maama we kuba namugamba nga Rashida wali badde no saving obusente
millions destinga bili bwezi tosobola kugula akataka nozimbira mama wakayuma ne kaba kacho ikimu kuba mbyalo butaka gyebuli ne watali mbyalo wali emukono ne Mickey Sims tufa ne Mickey fe yajja paka waka n'atukyalirako n'atugulira ne kubyokulya nali siriiwo era nina gye najwa tugenze kuziika ne chairman wange oyo Bukenya eyo Mickey najanga nkubira essimu yamugamba kyaliwo gyali genda omulabe najja paka mu masanyalaze n'agenda ewaka bwe yagenda ewaka yalaze laba ono kyaliwo agenda olaba Rashida waali n'omwana waali adabala ku social media kyava agamba kati kombadde nze kulabako obulabi nkokyeyo ne ku kyendabye kati twambuke ku dduuka n'agula kilo 25 eza sukaali kilo 25 ez'omuceere kilo 25 oba n'obbanyigayo yabawo chaize yabawo chaize nagenda okomona sanga bintu waka ne mukubya ne mugamba blaza kawunga buto bikya ebyo mufumbiro yabitugulira etwabirirako ebbanga ne mugamba blaza weebale abantu mbeera nabo n'embeera oluse tuuka neegaana naye ennyumba gy'osulamu mulimu ebisenge bimeka ekyakatiko ekyabano abamu kati onaakola bukozi abeerawo lwalumu nga tugize n'abeerawo n'ennyumba erina ebisenge 3 so kati kayinako ekisenge tuyinako n'ekirala ekisenge nange ninako ekisenge ate kajja kaseera abamu betukola nabo ne bajja abaana abantu tebamukaluubiriza bobeera nabo aluwanze atali muntu gwe bakaluubiriza ndinzekka sirina nti nina maama w'abaana ayinza okubeera awo nti waliwo problemu ndinzekka nali njagala bigambo bigamba ggwe olowooza ndabikira bubi omadire ne mumulaba alabika bubi naye kati oyinza otya okumpulaaningirako pulaani eyo yonna ennene gwolowoozabubi okogera ekindi ku mutima tokoze bubi naye kati gwolowooza mbuze ndyawo lowoozako kirowooze tolyawo olowooza nze ndyawo ate kati ogenda kunkabya amazzi ogenda kummenya omutima wange eraze bujja okulanfunira bwekiri ngamba Hadija walla ate buli oyambala empale bwenti kwegamba n'okubira omuntu pulaani nga temanyi nabimukwatako singa ekisiba ensuwa mukiwato singa ekisiba ensuwa mukiwato eno kiyiseemu eno n'eno naye nga you look so good olabika bulungi ka black ako kaddala ebyaddala bakutwala dda oli mutwale bamukulowoleza mu bakyala babanno nga tuwulirako okolumu awo omukyalo ombali bamita Shakira muyimbi nengezaako okumusindikira omanyi obusiraamu butukkiriza Shakira namunoonya paka nambula shanga kubula atya saagala nkulimbe nze mbeera naye wali ku spa nyakutwalayo ebyaddala nyakuwa nakuba kati waliwo gwe nabadde nafunyira okuba tannasalawo waliwo omuwala ali awo mukulageko oko wanene waliwo omuwala ali bamita Karoskay omumanyi Karoskay ayimba yayimba ne Mudra omumanyi oyo omukyala omumanyi andabikira bulungi oyo omukyala yazze no infact nankyalira nako ne mugamba ebigambo tumanyi omuntu omugamba ebigambo openly ng'omuntu nomugamba Karo you look so good ate obusiraamu butukkiriza omukyala olw'eddiini ye olw'enneeyisa ye emaali ye n'ebyaddala n'abantu bakyuka misa tukenderezeemu kawo katini sebo tukenderezeemu nyabo tukenderezeemu kawo abantu bakyuka omuntu kasita abeera ng'asiimye kasawo wange omutima gwagala omutima gulina bwe guli weewo Shakira gyali awo n'abeera mwangu oyo ngenda kutwalayo naye wali ku platform engenye ndi musiramu tomanya mulaba nga yeebitijjula ng'agenze kolasi ebyaddala onatwalayo gikolenga program ontwali nayo ebyaddala nja kutwala ebyaddala oli serious tandika olugendo mukitegedde twaliko kuno omusajja bamuyita Mr. America naye ngenda moto ne bamunoonyeza nako okwo wallahi byali serious ojala abantu bajja commentinga ogundi kishumi ebyaddala wallahi abana ba boda nga Hamza agamba Gloria Bugi yene bwamulaba ne wamulako bulabi yala kolaba ku bbeere liringa empumumpu mbuye already yaliraba dambiro ne Shakira kikazi kyaddala kino omubiri gwe gusingaza okunkolera ekyaddala wallahi ne tekina musajja ate ali mu kala ezitamanyiiro ezo kala tezimanyiiro ne kala yaddala oba niyongere mu ate nze mmanyi gendayo olabe ate baweerabirako nga gwe naye ebyaddala ntegezeeko tulabe kala zi confusing ennaku zino toso ategeera oba yaddala oba si yaddala kati abaaliwo mu myaka giri be bakubulira nti oyo ffe twamulabako nafollowing omukazi oyo okuva nga pasita yiga akyali mulamu oyo omukyala oyo Shakira anti ayinza obba aliko security ngaliko abasajja abalala bamuli obwo olumu abakyala mubalowooleza ate manager najja simusajja manyi amanyi obba nga babeeriira oyo amanaginga music ate amanaginga muntu
bintu bibiri byawukana wamanagingira muno ojja bubaawo banyagala wetukkanye ne mali kuba kati kiki simanyi mu music lwakaba ndo bamute bamanyi kati for example omuyimbi omusanze mu spa ate oba omusanze mu bya music oba omusanze nga muntu kati wetukwatagana music majagana zaba bikwasaganya by the way ndi mu byawo naye mwenyini alaba ngamba mugattako kubanga wabanga kolide emyaka egiwera nga like alina watuuse manyi olwantu webatukwa nabanga taseguka nenzija nemusenvulawo ne waba afunyeyo kamu nekakuba ddala ebyaddala then ndali kyekiba so kati genda bugenzi nga manager ebisigadde bijja kwekola tugende nakiki ekisinga okuba wali bwakkiriza kino kyekola kyokka kya manager ayinza okukomya nga wakomya abalala nyamuga nobbanga njukuba ne bizinesi nga zitambula tudde ku mulamba tubeeko bene kikoleko ebyaddala wallahi ndi serious ngenda kutwalayo gwe kasita kusongako mbuuyo gwe ngolumba nedda mbade manyina bejo mugamba yoko munyonyole mu simkwano gwange genda kalo naye ze wagenda zengendawo genda mukole ka interview akasoboka yogereko naye then ompite bebere public kantu bebere nga babimanyi bitambule ngendo mulago omukwana era mu biwero areze no mukwana toga kamera ugenda bamu nesso munange ebintu by'abaana abantu ne bebera bwe bityo nenze wendi Gashida simanyi obayinza okugamba nti oba comment bayinza okuddamu ne bakola simanyi basobola okwatagana nze business wise mwavuta bana atondo nze mbanyaga nezibawo nezitambula naye lwakuba abantu abeera behind emabega w'omuntu nabo bavaako ogenda nabo bavaako obuzibu wapi naye yanguwayo abantu kuba tunatera okuyita tulinawo wanene omugenyi bannaye bamuyita Kadole Mr. Kadole, he's very amazing. Ngaje nkomeza bafanagana munondo nasose nengambo babalongo. Oyinza ogamba omu yadda ku munne. Naye batera okuba abana abantu bafanagana mu kubyo mwena kya bafanaganya munne. Nze kinabala ko besides kubanga. Wate bakwagala nnyo ennaku zino. Kadole oyo story ye Masaka ne waluwo. Omuntu omwanyi n'abaana ba karaoke abamanaginga. So we bagende yokola in fact Salongo yamuleta okutuuka eno nga balabanga ono ku masimu so bwe yamulabako banandabako nabanga ayagala okola netumuletako omulundi gwasokera dda tumuteekeko mu skits zaffe naye teyasobola shootinga on that day netumuzaayo naye omutima gwasigala eno ng'ayagala era n'agamba singa munyamba nenziewa muwanyumire bibi n'ebirala so on kwanze okay tujja kulaba naye alina omuntu yali amukwasaganya so omuntu oyo n'agamba simulina buzibu nsolo mubawa ne mugenda ne mukola ne mumpeeyoko kasente n'abaka kasente ke yasaba asaba emitwalo gaali 2 nga tetukayina ne tunoonya 10 tulimuwa n'amuleka n'ajera tuli naye so tugezaako naye mukwasaganya mpola mpola Kadole oyo gw'olaba ne we Masaka eyo era ayinayo mami we gyali so weebityo so Kadole waali era Kadole tujagenda tumugattako mpola mpola tulabe naye kati kyetwagala ogeza kukola kye kyabampi kati bangi bayitiridde obungi waliwo abali eruwero waliwo abali Masaka abali mu Kampala abali e Mukono bangi batucontactinga kati twavudde ne idea abantu bano bafune ekyokukola okutwaliza ewamu kati Kadole oyo gw'omulaba amanyi okutunga engatto kati twagala kwongera kumuskiringa ayige okukola engatto ng'ovudde mu kutunga engatto ezo za craft buli kika ky'engatto esobola okukolebwa mu Uganda nti bayita material najja ne bagattagatta ne bayisaamu wuuzi gamu biki ne bakola engatto omuntu n'agyambala kati twagala tutandike ne bano nti ono amaze okwekubagiza bulungi nnyo ebyalavu nga bizizza ku bbali oba nga agumye ne Kadole waliwo ne Salongo basatu be batuli wano okumpi twagala batandikewo ekkolero erikola engatto mpola mpola tugenda funa sente tupangise ruumu tuteekemu ebintu ebikola engatto tuleeta baba training bongero baskiringa ebyaddala kati n'omuntu ali eruweero bw'anaakwata ekkubo n'ava eruweero nga yeegomba bano ng'agamba siina kyakkola nange kanzije nzina amazina abantu bampeeyo sente biki and so on tugenda muleeta nga buleesa azina amazina ge nga bw'ayiga engatto tubawo omwezi nga gumu oba 2 ayiga okukola engatto kati addeyo naye ayigize banna ab'eruweero avudde Jinja ajje tumusuzeeko ebbanga ttini ayiga okukola engatto addeyo bona tebanaba kuyiga kuzikolera ddala nga tebalina eyo sente ffe tujja kukola ng'eno engatto tuzibaweereze naye bambisonga abaana bo babeera bayonjo ekyo kyo kye wasooka basomesa balina obbaawo nga balabika bulungi balina okukyuka olaba nasitula mahali nate kati gyali byapostinga postinga mukyafu amazima googera kida kati apostinga ebintu nga mukyafu kitegeeza gwe walinganga omuyambako nga simanyi whether bakikola bakigenderedde sympathy
oba bakikola mu nsobi nti gwe bali nabo ya shootinga buli kimu nakipostinga kisimanyi bafu bichichi ebyo nga olabe bakomentinze Kalega akali wano nga kaddugala oba okitegeero li baby muntu Akalega kaddugala okitegeera abamu bali badde baga nti bimwali badde mubiri kana ebyogerwako nti baba ina okukyuka kati so plan yetu ina yeeyo kati nabadde onenga ngamba sente ngenda kuzijjawa oba tugenda kuzijjawa abantu bagala nnyo waaba wala okusinga abasajja kizibu kusanga omuntu nga yokyakatiko nera shida bamucha kizibu nnyo genda ku live nava kati sikyavaako n'omutwalo at least we bagana owaye bawa Mahadi nti Mahadi yayuza chips oba ice cream ate we baba Mahadi baba wadde mama automatically katwagala twalinza tugomba tubategekere something like a show oyina agamba singa tubategekere ebikonde kati ko verses oba kadole nga binzo basi byakweko byannyo kwerumya naye abantu bagetinga interested bagule ticket ya mutwalo basoba support kuba before this we had a plan with Mickey seems too funny Mickey nga bawadde poloti ya milioni 7 buwamba wabadde ina estate Mickey yakikwata kati Mickey nangamba gusonko kola ekintu kimu genda ofune ekifo bakuwe baluwa nti bakikuwadde ne sound yamo boma bijja tutule ku table kuba yagala nnyono amwagaliza obulamu obulungi Mickey nze nja kuwandikira ba Samzi mtu ainayo mtu munsamwaga nagamba nze nja kuwandikira company 2 yangamba Samzi oba na company kyendala Buganda kombucha ne Samzi ne bana kuwa support ze millions 2 tuongeremu tufune omimbi tuteekako tubatimbe abantu bajja ba supporting nagamba bana betaga millions nga 10 ku 15 bateke wakayumba abere mu yene Rashida ne Mahadiwe bazaliro mu abana bamanyeti no bayine wachi ewaabwe ye plan yali eriwo ne plan yaliwo nayo kitukoze plan yaliwo nga tulina kugikola December nakuzo mwezi okuva mu 15 awo before Christmas kati Rashida yatandika kwebuzaabuza ale November awo nga plans zitambula benne kyononeka biko twalina kola show ti mama w'abaana agenda kuzaala mujje mutu wage tute mu kibuga tunde ticket wano na wali akazanyo katambula tufune sente olumwa lufuna sente ne batekawo chuyi kimu poloto lyaji bawadde batekewa kayimbo bulambo utambule weyebuzabuliza nengenda nebifa katwagala kulaba ntutekawo project tikati kona wana batali wabali basigadde wabalala abampi kuba abampi bangi boina ku postinga mpene bagamba atono yamujjewa so ngo ne bana abantu abajjawa bananga abantu bano je bali bangi je tutambuliranga bamanyi banyimiriza mu kubo abalala bakuba amasimu abalala bajja abamu bakola balina mwaka sente kabwa katintini abalala beya bweya yenambe singo kube nene ne twagala kujjawo kyakwekubagiza abantu balekerawo kwekubagiza eri bana abaana babagale obwongo bwabwe bwe bumunga ffe just baba banyuma nti no bampi olina amusituli naagala omukuba engolo nalabe wini wa mami akoba katika engolo tu weba twagala tubateekerewo ekintu kisobola okubagatta bave mu kwekubagiza basobola okukola batutandike n'engatto tugenda tubaterawo ebintu ebyenjawulo era tubasaba abantu abali eyo time yaffe wenaaba etuuse nga tubakubidde omulanga ntuyina kye tutegese mujje mutusupporting tujja nnoonya sente budget tujja kugibalaga batandikewo business yaabwe obulamu butambule kuba bampi bakyazaala abampi kyenazudde kuba buli muwala omumpi asandika na mwana mumpi nalyoka azaala omuwanvu nkyegendereza ne Rashida first born wa mama we mama wa Rashida mumpi wano tuli yajjewo kona tutudde twalinawo ka birthday ka Mahadi mama wa Rashida mumpi azaala Rashida nga mumpi nazaako abawanvu abalala babiri baganda ba Rashida mumpi atandika ne Mahadi nga mumpi kati yazizzaako omuwanvu kati omwana ne Mahadi ayinza okula nenazaala omumpi nga first born we nekiri nnyo ku bakazi batandika na bampi ne bakabazaala abawanvu so the plans ezinge kadole katubuzeeko then awo tusoke ndowooza tufundikire show yaffe ajje waneno wendi tweyanza nesonko kaneyongere yeno neweevaamu katiko weyongere no tutulemu oba mwemba akwate basatu kadole jangu wano oba bamuyita kadole Mr. Kadole okuva e Masaka notiso kwanjulire Kadole weyanjula eri abantu balewo omulamu tasamiriro nti Abashafiki musajja musiraamu musajja muislaamu oyinzaalwa yaawa ninzaalwa e Masaka ekinoni Masaka baliyita kibayita kinoni oba kinoni ono gwetulira obwegomba no Murengo district kati Kadole okola otya olutulaba otya ova otya e Masaka oyingire Kampala kuva Masaka nyingire Kampala nali nina gwenkola naye nga ndi mu karaoke nangamba jja tugende tukolireko e Kampala ngamba soke tewali buzibu tujja era nze nepakira n'okwepakira
Nga tunatuuka ebintu ne bitambula bulungi tujja sobola okwasaganya ekintu ne tujja tufunako we tubeera nga tugenda ne tukola ne tuvaayo ne tudda ewaka tubeerawo era ng'abantu kati we nalabira omukulu Dokita Katiko ku intaneti nga omukulu naabeera luddawa era naali yagadde okumulabako mbeeko bye mubuuzaamu ng'omuntu alina eriiso oyinza okulowooza liringa erya nawolo bannaye kati oyagala mubuuza biki omulaba amubuuza engeri gy'atambulamu ku kitimba kubanga engeri gy'akolamu kale ebintu bye kubanga kati nga ali wano waali okubanga abantu bamumanyi Karaoke gwe mukola oyo e Masaka baba wa sente mmeka paka wano oyingiridde wano Kampala Masaka bali batuwa gumu kitundu mutwalo webigaana nga bagamba byaganye katukuweyo eza lunch bakuwayo nga 5 awe ng'okiraba nti oba byaganye kati nga okubanga oli mu karaoke kikuforcing okugenda mu karaoke bazadde bo gye bali bonna bazadde bange gye bali mama ne taatawo mama ne taata naye nga muzeeyi ebibye kale sibimanyi nnyo kiri awo taatawo omusajja taata singa kutegeera bya mukadde kuba nakula ne mukadde yankuza otuuka wano olina emyaka emeka? Nina emyaka 19. So family erimu abakulu naye bakulu bo ne bato bo golinga mwana wakomeka mu family ndi wa 3 gwe kubanga ekikola kyo kiri bwe kiti kiva ku kiwali abampi wamu mu family mukadde yangamba jjajja azaala muzeeyi taatawo yali omumpi nga mmwe nga mumpi ddala nangamba tekirina buzibu oba kale kikuyisiza bubi nomuga tekimisiza bubi kuba nange ndi muntu ate nga nalaba n'abalala abali abampi eyo gye bali e Masaka abalala abampi gye bali era bangi olw'ensonga kati mukadde yankuza era nandabirira bulungi nampeera naye natuuka ekiseera nga ndaba nga takyalina bambi busobozi kubanga alinawo abaana abalala nogamba ko muyambeko lekerawo okusoma ngamba kandisooke ndekerawo okusoma wamuyamba muyambeko olekerawo okusoma perere bato bange ate nyambeko ku bato bange nabo babeeko kibayiga olwo n'okoma mu kibiina ki akoma mu P6 okay kati kitegeeza mu family mwawe muli ng'ovuddeko ekyajjajja gwe mumpi aliwo teweekubagiza muli n'ogamba lwaki nze ndi mumpi bwe nti ate nga neekubagiza ki obumpi bwoyo obwenyumirizaamu era mbwenyumirizaamu kuba bantambula ne baga Kadole ogamba otya Kadole emabega awo nawo noweeredde Masaka nga bakuyita Kadole ogamba otya Kadole erinnya Kadole kati yakubuuza erinnya Kadole lyavaawo manye tuli ku HK Media mutuuliddemu nkono katini erinnya Kadole livaawo erinnya Kadole waliwo endongo gye twali tutambulirako Masaka batambulira ku mmotoka sipabu drive oba bana bavaawo nabasiba ebideeya kinyonyole bakitegeere abava wantu nagenda nga mukono nasiba ekideeya era kale nokubirako drive kati erinnya Kadole livaawa waliwo omuvubuka bamuyita Kikwisi mazina yangamba naye nali nkozesa lya mukyala nangamba eri erinnya tolikozesa kuba erinnya lya kika teriri nnyo kale teriri fani nangamba kati ngenda kuwa erinnya erya Kadole nambuuza likusanyudde oba tulireke ngamba webanga lyompadde nga lyonjagaliza tugende n'ekyo era ne batandika okumpita Kadole taasa kifunamu buzibu terinyumira nange kubanga abantu bali mpita okay so talent yekitegeeza naye okuyambye okulaba nga obulamu butambula bugende mu maaso
byakola akola biki nti biki Alengera biki byokola talent ye gwawa muzanyi wa mizanyo karaoke mukola ki talent gwe kyoyina kyobadde ngola kuno okuva emasaka okujja nominiza mungaze sintu talent yange nzina nkola comedy nkola obwemusi n'obwa DJ mbugezaako okola n'obwa MC ya wali wakabi so lya okutwala mu kifo n'okolanga MC kati nga ku comedy store comedy store wayombade sinaba gendayo so okola nga MC ya saba wano Alex Muhanja akuwe saba ogambe tibane mutuweeyo okwo obudde tujje tukolemu ku comedy store ya Mr. Muhanji kulukalera mwenna mundaba naye nsaba yati sineweba newe besawa emu nga nze MC je nkolemuko ya wena etonyoma abana abantu babayo nga bakulaba twogereko ko mirimu emirala engatto nakolako VDM nenji posting oli nagamba ono siona yali atungire engatto kifo kye wali otungirako kibagamba kibawojo wali otungire engatto side ze ye wamu baba kiyita batya kale twogere ku ngatto mirimu kye mirajo sobola okukola ngatto ya tunga engatto ya ngatto nsolo zitunga nzimanyo zitunga ate zikola notekawo engatto empya nga bakuwadde material no framing no kola engatto n'ogeza size nakyo nkisobola so plan kiyogera ku plan eyo yokola engatto bikyandi so ono waliwo abantu ayinza okubeera awo nga talina sente naye nga alina ekkolero linga tunagamba ono kajje mwongere mu skills mube n'ekyokukola kyemugatta ku byokuzina kuba okuzina kuyinza obutabawo buli kiseera ate naye kuba weekuli omuntu wetaaga ng'olina business endala gy'oba okola etegereka nti sologiraga omuntu okola engatto byetagisamu kale ebintu bingi ate ebintu ebimu kale ngate tobinaawo nga beetaagamu ssente okubigula okola ekyo kyoba weetaaga okay so oyina abantu kobagambayo akalala konna basabe support buli kimu basabe then tuclosing kyembasabayo kimu basaba just supporting bakusupporting batya mu bintu byenkola mu ebyo ebyengatto ate nga waliwo n'ekirala kyoba ne bwe sikikoonako kuba bakyogeddeko dda njogera kati gwe yeyogerera waliyo oba kyogere ntya entertainment eyange n'omukulu ono nga tugenda kulwanamu naye nga just si kulwana nti oba kulwanyisa maanyi naye nga twetaaga supporting kubaako tulinako kyetwagala okukola naye nga twetaagisa ssente so tugenda organizinga a fight nga fight ya kuentertaininga abantu with the purpose okunganya ssente ziveemu okugula material machine zinokola engatto webityo obulamu butambule yeah. Okay. Kati koyina kyoyongerezaako just tumaliriza sijja kwogera bingi naye kyensinga okwagala abantu mutuwa obuwagizi bwammwe bwe butuwa ekyokukola support yammwe yetuwa ekyokukola ne mutusaamu essuubi naffe ne tugamba nti tulina essuubi abantu batwagala tusobola okubaako naffe kyetukola ng'abantu batubeereddewo batuwadde amaanyi naye bwe mba temutuwadde maanyi naffe tubeera ne tugamba naye ffe tuli apaati naye bwe mutuwa amaanyi kituwa essuubi naffe ne tukola ki ne tubaako kyetukola kyekyo kyokka tewali kirala kale nze Sonko Muhammad kulwa HK Media ya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.